kwali ku program we bali kubanga kwali Melissa Watashabi era nga ntumirako firstborn anentumirako Serena anentumirako Jase wange. You know how much I love you baby girls. Ne batasholix at large Pamela nkwagala nnyo na buli muntu yenna ngugamba njagala Tashabi nawe ngamba we bali kubanga ate wafuko omwagalwa jendi njagala nnyo abantu abanjagala abasinga mushimanyi. So if you love me I love you back. I give love back. So kunsonga zezimu twabadde tulina new love in the city nga tulina omwana wa industry nga tulina omwana w'eggwanga Shaila Gashumba nga love emutambuza n'omuyimbi Rickman man Ricky era nga bannange olaba kulava eno gamba yi bannange abaana beeteeba byonna bito byonna binyiriro wabula bwe twogerera love eno kigambibwa nti yasasise wabula ku nsonga ezitannaba kutegeerekeka abamu batugamba it is because Shaila yagenda Nigeria gye bagende Rwanda ate abamu ne bagamba nti ekyo nedda kisinziira Shaila ye yakyayerwa nsonga yalabye Rickman ne mukyala wa Muhanji mwana muwala omulungi era nga we yabalaba efaananyi byafuluma by the way of recent atwa Prim Asimwe nga bali ne Rickman of which it didn't show any closeness nze sabira bawawo alwakuba kigambibwa mbu Shaila ko yasinzidde mbu okubanga atata omuvubuka Rickman ya okusinzira ka video akatambula actually kwe claims zaffe wandi agadde na olabe ku mulenzi Rickman abadde mu love ye kimemete love judo mapenzi n'omukwano era nga wetwogera kigambibwa nti ababiri bano omukwano gwabwe tegukyaliwo. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it clap. Sing another dokita. Nari chonjo benga kwe Omurato muwati Era Singa na yo pasto yo hamani Nari sabi denga kwe Ndiga yo mweti Bambi twenyabo twali mulavu nensubira embera ejja kuba eterera nyongera kubanga nsabira muganda wage Kim Gike mulwadde netusubira Kim ojja kubanga otobeera bulungi that is Mr. Cheza tukusabira kubanga ate embera kutambulira bulungi muganda wange. I'm so proud of you and I believe God is really going to give you a new life when you are healthy atsobola kubanga ate pate tuzikuba buto akunsonga zezimu amawulire gomanji ebitambula mu industry biyitirivu nnyo emyaka mukaaga ejja BBS bantu banja batuwadde obubaka oli agamba bana BBS yesinga abali live ku Facebook mwe bali kubanga atembera mu gitambuliza ddala wabula ate twaguddeko ku mwana mwala Vivian Tendo olwamazo tuwa ka message ka telefina natugamba bana mu mwisa bulungi mulina empisa temutulaga mpisa mbe ne tugamba kyekere embeera bwe twetambula bwe twayisa bulungi balina tuogerako mujja kuba atenga muterera temwerabira of recent baby girl ono yakola furniture ayine edduka eriri mu furniture ntebe ebichi beba mukuba yimbi ddala bagezezzaako nadatenga mwana muto Vivian Tendo yakamala campus of recent asosobira nti mwana muto bazakolawo zaali oba yandigambye sindaweza myaka wabula ina furniture agundiye era nga akola entebe nnungi ddala n'ebitanda we twamusangidde twamubuuza ko ngamba ani yakolera furniture ono simanyi Musa ye yabikola n'agamba nze ndikaana katonne kolera byange mulekerawo okunsibako ku basajja era emikolo gya mwaka gojja wabula tusubiza ye wanaba afunye omutuufu ajja kuba amweragira tulina kubanga tetumuteeka bigambo mukamwa okusinziira ku bigambo bye yagamba ebintu ebitonotono bye yekoleddeko yabyekoledde era ebyabasajja bambi musoke mubiveeko kakyali kabebe. Naye nga kituufu oli hajati wa haji nga webitambula ennaku zino. Ndi hajati wa haji. Sebo mpise. Tunula mu kamera otukakase. Olw'ebigamba nti weetegekera emikolo. Mikolo ki?
Mwe mikolo enteekateeka zawedde tugenda kwambala gomesi tutandike kwetala. Nange mbiraba ku social media. Tobimanyi? Ewange tebinnatuuka. Batubideeyo. Waliwo ebifaananyi bye weekubya ng'oyambadde omushanana. Abaana ne batandika okugamba nti ate ebifaananyi by'emikolo tutandise obyekubya. Nabagamba emikolo mugenda girabira ku status. Wanje? Kyogamba Vivian togenda tuyita ku mikolo. Ngenda bayita kale. Igwe ngenda kuyita. Anyway, just I think biri just mu bantu naye teri mikolo gyonna. Tubadde tumanyi nti omukulu yakuwa kuba tugamba yakuwa wanga tuyingira ekisiibo. Binayo si bituufu. Bakuwayiriza? Batuwayiriza. Fembi. Tetuwowangako. Yes. Naye nga tusuubira okuwowa. Simanyi. Sirowooza. Era we kunaabaayo kati nyinza obutakugamba. Ani abanansi ba gomesi. Sola butakugamba era in case of anything mbanja bagamba. Wate muli balabe bange. Yes. Tukusuubira okulaba nga Vivian okyuse mu ddiini olw'omwami. Eddiini yange njagala nnyo. Nzikiriza nnyo mu ddiini yange kubanga gye nkuliddemu gye mmanyi si kibi okukyusa eddiini but the problem is obaera olina okuadoptinga n'embeera z'eddiini eyo z'okoze ki gyozeemu ate nga already emyaka gye mmaze ku nsi nkuliddemu religion ndala beliefs zange ndala so tekibeera kyangu ku adjustinga bintu ebyo byonna. Naye nga ye omwami omusiraamu ekyo kikubawo nnyaawo. Ng'okubawo nnyo wamutuuseko n'akugamba bw'atyo. Omwami tukyamunoonya. Mukyamunoonya? Kambasabire. Kambasabire. Okay. Ramadan Kareem. Abasiraamu tusiibe baagaliza ekisiibo ekirungi. Amen. Okay, oyo no ye Vivian Tendo atagenda omubwati. I'm sorry for you, baby girl. Babiri bano bambi bamikwano bebereddewo. You know, sometimes omuntu gobera nenga ddala I feel comfortable with them, so tubagaliza kisinga wabula ku nsonga ze zimu katusoke tukole